akakiiko parliament jo aka defense abaka bataddewo embeera awo nga baagala General Muhoozi alabikeko teyalabise wasoye commander in chief kakati amaanyi gamuwala ni lwaki yese bano baddiikuula nkunyonyola baddiikuula parliament baddiikuula bennyini so okkiriziganya ne General Muhoozi ekikwa ekyo nzikirizana baddiikuula bennyini beefuula baddiikuula ne politics nembabuulira mu abantu bamwe abannabyabufuzi mwenna abali mu opposition mulinda olunaku lwe bayita yiribadde abatula abayiga okulonda ababaka abamanyi obubaka kyebutegeeza wa parliament kakati bw'osalawo okuyeekera gavumenti nti ogijjeko ate n'oyagala ogagawalire mu gavumenti eyo n'ebizibu ebirala byetegeke omuyeekera tagaggawalira mu gavumenti gy'ayagala kujjako. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu eby'enjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu nkola ku abo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza Musa tutonyezawo Sad Radio 4 ensonsozi n'ekikomika atonyeza musanvu Radio 7 eraka y'abeegikulu b'omukama Kabalenganze Adam Kungu program ekizungirizi 1-on-1 ne Honorable Mo Barak Munyagwa songa nyingi zigenda kubanga tunulira kkiriza kulamuseko tutandikirawo tukwaniriza Honorable Akungu neyanziza abatuuliza abatulaba mbalamusiza amanya agegonze Munyagwa Mubarak mukulu kungu Katonda akyakuumye luliwe naliwona eri musenyiga kati ndikiriyara eddoboozi mpulya litambula bulungi Katonda yebale well kulika week kuva twasemba kuba fena butuufu twasemba kuba fena ku Sunday so wano twasemba kuba fena ku Lwakusatu ku Sunday wali ku NBS anti oli buli wamu kyezibu kyokungu abasajja bananyini media houses bakamuddemu amawulire gonna ge wasoma banyunyunse kyekyo omanya nti kakati nawe oli kyewasoma wakikakasa okolanga buli omu akulwanira nti neno program jibeereko neno program jibeereko ngezimugana ngane sewa nawo ba oyina wotuuse so mu field y'amawulire eri ettaffaali olitaddeko amina mukadde akatono myaka gijo musanvu oba muneerako bakatono just tuyise mangu nalabye akakiiko parliament jo aka defense abaka bataddewo embeera awo nga baagala General Muhoozi alabikeko teyalabise twakitegeddeko electron nti ali Algeria naye nga yali alina kulabika wiiki ewedde baka bamuyita nga baagala kwogera ku tweets ziri controversial according to them ne bagoba abakungu okuva Ministry of Defense ne bamukomeo ku Monday naye ku Monday ne bafuna communication okuva minister nti waliyo cabinet tetujja kujja ne tujja kujja lwakubiri so jo lwatuuse tebakomyewo naye omukulu kajwenge something sente bwa kakiiko ako naga nti yafunye communication okuva speaker nti munaba kitajja kusobola kujja naye bagende mu maaso n'ensonga za budget framework naye nga bino byonna okubeerawo nga General Muhoozi akagenda ku mukutu nga kigambibwa nti yakosa omukutu gwa X abaka ba parliament naga tasobola kulinnyayo olw'ensonga bbiri they are clones badikuula they are fools basirusiru instead he will arrest them General Muhoozi amaanyi gamuwala bw'otunuulira byazaye apostinga oba atweetinga for example njakulaga General Muhoozi yalagira bakwate Dr. Besigye Kenya nakwatibwa ne bamuleeta ne muteeka mu kooti y'amagye General Muhoozi n'alagira Dr. Besigye taddayo kutwalibwa emmere oda y'amagye ejola aba prisons gye bateeka mu nkola really yes Dr. Besigye kyafuna mmere bamugamba ali akawunga ka prison ke bafumbye oba ayagala batayagala bamugaana okulaba abasibe abalala ali mu solitary confinement mu Luzira ali mu komere ddene eri Luzira ate n'abeera mu kaduukulu akatono mu Luzira yekka ate n'avaayo n'agamba kale balina tribunal yabwe yemakire bo gye bayita kooti ate n'avaayo n'agamba nti oli akyali kubanga bateeka kibiina kituyita presumption of innocence kyomuntu aba akyali mu kooti
there is a presumption nti omuntu oyo si muzzi wa misango okutuusa omusango ogumuvunaanibwa gumuse mu v kakati ate gwe n'ovaayo n'ogamba nti oyo omuti kwe tugenda omuttira gwawedde dda okutegekebwa gw'abannanfuusi ogw'abali b'enkwe guli ggulu tugenda mukuba amasasi oba tumuteekemu omuguwa ku Heroes Day wakuttibwa temumala na budde naye nga tulaba kyogeredde mukadde nga bamuganye n'okumuwa emmere naye olabye Dr. Besigye mu kooti gyo yalabise nga ali emaciated ng'akoze nnyo obulamu nga bwali mu buzibu. I think balabika bakoze resolution okumutta maanyi gamuwala ow'ekitiibwa kubanga kakati taata we gayita mu kye bayita UPDF Establishment Act eri CDF enhanced powers. Taata we yamenya amateeka, President Museveni yamenya amateeka mu kikolwa ekyo. Atatya Obuyinza tulina principle y'amateeka gye tugamba delegatus non potest delegali. Bagiyita batya? Delegatus non potest delegali. Delegatus non potest delegali. Delegali. Omusigire tasigira. Nenkyakijjukira. Delegatus wawo n'okiyita delegatus non potest delegali. Tosobola kubanga oli musigire nawe n'osigira. Kakati President Museveni obuyinza bwa commander in chief buva mu bantu babumukwasa. Yes, ati tasobola bugaba ndi mbaka wa parliament ndi mbaka wa parliament ngenda bwe naye na kungubeera muko tekisoboka yakwata obuyinza bwa commander in chief n'abugaba n'abuwa mutabani we ekimenya amateeka. Kati mutabani we bumuwaga ojjukira kitabo kyali kinene omukolo gwaliko n'ogutabo gunene gwa page 12 babuwamba General Mbadi tebamukiza kumalayo nabo wadde wiki teyasoma ko wadde page 2 ez'ekitabo nakasoko kireeta agina ministry soko leeta ekitabo ekikwasa oli amwana nakkirizibwa so ye commander in chief. Kakati amaanyi gamuwala ne lwaki ese bano baddiikuula nkunyonyola baddiikuula parliament baddiikuula bennyini bakola omukolo ojjukire wa Honorable Anita wa Speaker Right Honorable Anita nga banyingira ennyumba mpamwe eddakiika kanzije tumbula honorable abaka ba parliament so okiriziganya ne General Muhoozi ekikwa ekyo nzikirizana baddiikuula bennyini beefuula baddiikuula ogambye okiriziganya ne General Muhoozi Kayine Rugaba ku line eri egamba nti abaka ba parliament baddiikuula clowns fools. No, this cannot be happening, Honorable. He can't say this. You cannot. Ekisooka waliwo omusirikale bamuyita SP Tumwesigye Bone wa police angambye nedda General Muhoozi agoberera nnyo amateeka amaanyi tegamuwala naye angambye kwali awuliriza mutumidde yebale kugobe SP Tumwesigye Bone tweyanziza okubeerako ate yaligambye yes kaka naye kyegezako kulaga General Muhoozi kankuwa ekirabo ekisooka Right Honorable Speaker ali aggulawo amakage ebukeddeya abaka baddiikuula Right Honorable Speaker ayita abaka abasoba mu 350 oba 4 mu hairaka y'eggwanga Right Honorable Speaker abeera namba 3 omumyuka abeera namba 5. General Muhoozi bwe yatuuka bonna baasituka ababaka bagende banoona omupakasi waabwe Chief Army Commander Parliament yonna yasituka eno n'omupakasi ku mmotoka bwe yatuuka okupaakinga ati waliwo mmotoka za Speaker ab'SFC ne babuuka mmotoka za General Muhoozi naga nyinyi mutowe gadi ne bamugamba muveewaawo ba driver Speaker ne batwala entiaji mujewo emmotoka byammwawo ne badduka emisinde akumba Speaker bonna ne baba disarming n'atuuka namba 3 nako ku addressinga General Muhoozi ng'omugenyi omukulu yali mugenyi we wa mukolo gwe kakati abo tabayite baddiikuula General Muhoozi yagaye sigenda kulabika mugende mu maaso zimbakwate nziyemba unjoge na mwano ng'ate mbakute bukwasi ate nanaakololera mu maaso gange nga njogera nammwe then I will just arrest such a fool. Naga mugende mu maaso tebagenze mu maaso after even threatening to arrest them Speaker tebagaye mugende mu maaso banaye mwamuye government yafunye kajwenji yatugende nafunye esimu okuva wa Speaker informing me about General's unavailability. Nagenda maaso n'agamba njagala ate akasekamu 1 trillion mwanguye eza UPDF
process teri mugenda maaso tebagenda kuchanguya taata wa General Mozi juzi yakaisa wetteeka ly'emmwanyi nga SFC eyingidde bye n'ababaka baggyeko n'amataala wawulira otulo oluddako bakikonda eminga ababaka tebaddamu ne batuula butuuzi bati yabagobesa ki budget kyabwe yabayisa budgeti ne bagenda ne ku Serena nawa ne budget speech n'agitendereza okuba empitirivu yamanaga n'ebyo mwakoze bitegeera mwakiziro mwazijjo muddemangu kati abo sibaddiikuula tebalina mugongo tewali parliament wano President Museveni yajimalawo tebalina mugongo tebalina kitiibwa ffe twayimiriranga mu parliament nga tugamba General Kayihura twamuyita bwe yagaana police yajja internal affairs yajja Kayihura taliiko ndoga muddeeyo ya to enter appearance yalina okujja he was equally powerful first lady nga wetumulemerako alabika parliament yaggwamu supu problem eriwo eriemu abo bonna bayendako ebbali ababaka mukyala bwayendako ewa neighbor abeera compromised ente za neighbor ne bwe ziri ennimiro zammwe bw'ovaayo okuyomba yagamba mwami naawe leka toyomba n'abantu tujja kutereeza ba neighbor toyomba nabo kumbe yayenda wa neighbor problemu abaka bawano kwefuula balunkupe bamulonda kubaka ate n'abanga alinga masiikini asabiriza alinga ki siba mativu ne kyebafu tava wa president manayini yamba tava bona besiba ku General ola bwe yadda atambula wano General Mozi ng'ali mu bintu bi abaka bamubeera bamulaba alinga ki bona babanga ba beggars kati ani agenda okuwa respect nga mulinga ba beggars. But Mr. Oboth yagambye bino biri personal ebyo ku Twitter. It shouldn't be a point of concern eri omuntu yenna. Thank you, Honorable Minister. By promising Twanga Kano Besigye, is that ako katwalanga katono nga CDF agamba tugenda kuba Kano Besigye amasasi? No agambe biri ku X video eyo. Ebyaki? Biri ku personal handle si official ya CDF. Ekizibu kye mwina Mozi is not si muntu wa bulijjo General Mozi. General Mozi commander in chief. What tweeting at all? General Mozi tweet ya General Mozi. Do you take them seriously? My goodness, esobola okumala wegwanga tweet yemu. Whatever reaction amajege Khartoum je gakola nga General Mozi ayogedde kulumba Sudan. Awandika protest note. Eri Uganda. Kati zo ita tweet senyango ezo. Ayogera kuba Beyonce kakati goloza fa abantu babesi je tuli atyango tugaye mugenda kumutta ku lunaku lw'abazira. How are we feeling? Family ye mikwano je abawagizi be. For sure a statement yaki. Yagamba nokusala ku Bobi Wine omutwe. Okay, oyo level ye. Kubanga ne Bobi Wine yavuma General Mozi ebyawo byabamanyi. Ne besi je atakuvumye. Umugambo tena tugenda kukutta. So nti kakati ne Honorable Boss amaze okwegata ku baddiikuula kubanga Honorable Boss muhayira ke boss wa jana badi General Boss wa General Mozi yani badamuza mu order kati bwagamba nti commander wa majege gwanga tweeting nga teri amugamba ko nga threatening violence ku buli muntu then now Honorable Boss mbasi kutegeera abako bayise baddiikuula abaka bawana baddiikuula bayala nnyo mulimu abaka ab'ensonga nga 2 bokka naye abasigadde baya kuba tulina abaka 5 29 gwe ngambe ekiri ku parliament tokimanyi baliyo babeera mu office ga government ministry basaba buntuntu mpenkumbi mpabino mpembi omubaka osabiriza otya bwoti ati batuwanga bali compromised wa General Mozi bakagendayo nga 15 nkubulira research gwe nnyina gwe jonde tolunaku wano bano benyini abali mu defense wabasabiriza obusente obukikata nakwati ekitiibwa chovala abaita baddiikuula criminals that you will arrest all those chovala tata we yagamba these are criminals tebabala mu parliament magezi babategeera mwena babategeera ebbeeyi nakugamba omuhima manyi bamuhoze abahima ne taata we nagamba omuhima yakuba neighbor we kati bwe yamukuba neighbor naddukira ku poliisi ne bateesa poliisi bamusasula $10,000 omuhima nadduka ewaka n'atunda ente ye $10,000 emiliyoni emu najasulako $10,000 omuhima n'agamba konka hati ogwo bunamukyenge ebbeeyi takinteganisa
ninza kuguza ennume yange muteere emirundi nki10 nti ajja kutunda ennume ye emu amukuba emirundi nga 10 nga buli muntu yasosola emitwalo 10 amutegedde ebbeeyi ono wa 10 kati ata abaka ba wano babategeera ebbeeyi tebakyalina makulu. They are up for sale. Aye, tewali wano mbuki nemba nga nze president kati wano ro parliament eyinza okunkanga nabo banga gojje n'omuhozi abatono abalimu ab'ensa bonna babulira mu kibira ky'abali yake omweyeye gw'abali yake ensi yonna bonna walufa ne testimonies ku parliament awo z'owulira n'owekanga omubaka n'asaba padium nti agenda bwe n'asaba ka trip namuwa sente za nnaku 10 n'abeera ennaku 2 n'akomawo ng'alina genda kukwatibwa for corruption charges atwalibwe mu kooti kati omubaka akyaba akyalina omugongo ate olukomo n'agamba naye ndi bubi munyongereyo ka trip akalala kati yaba omubaka wa parliament basikini. Can you imagine omubaka wa parliament bakuwa emmotoka bakuwa omusalako ate onoonya president otege president akugulira enkumbi ndi bubi mweyo sente amabanja ganzita your excellency byebigenda mu maaso ebyo. Come on, buli munnayuganda alina amabanja nanga tudde wano nyina amabanja mangi nnyo. Nze atali mubaka we mbanso okulwana agange nwana nago aisoja on asasula obutiti ate gwa asasula obutiti meno gena ngosabiriza bemala mu ensaba baka bawano temuli kantu so kibagwanide kuba bebete doza babadikula tebakotokoli kati wefula kya serious ngo abadde juzi ku office yange onsabiriza mbankulabira wansi wa bigiri ekitibwa bakimalawo babategeera ebbeeyi naye yo parliament lwakyesirise. You have a problem kungu nkugambye bonna abo babalina ku kafayiro waliwo mubaka omusijja kumugamba linnya aliwo FDC ine ebyambyone ebyakolera mu ofiisi ye kumbe office bazibaginga parliament bagging kyeki bagging kuteeka mu bukamera buno butono yayina ebyambyone bitya byakolera mu office ye tugeza abaze omujjako interview kumbe office bagibaginga ojja n'okola interview President Museveni yamutumira butumizi muntu namugamba naye kati nze mumpita mubi nga omugamba nti ndi mubi omwana oyo akolage ku butambi obwo nagamba kati singa ndi mubi singa sabulagadde ensi omubaka yakyukirawo yasirika tena parliament omubaka yasirikirawo waliwo omulala ali awo wanupu yayinawo office nene newabawo wanupu munne naleeta muwala we akola internship nemwe muleke ebyo eza kuwulira owanupu munne naleeta omuwala akola internship namutiginya ku butambi omwana naddukira ku polisi ya parliament tonvaamu lekaleka naawe comrade tuli mu struggle comrade kakati mbadde nkunyonyola abatula abayiga okulonda ababaka abamanyi obubaka kyebutegeeza wa parliament oba batuwuliriza gwe nkubuuza kungu olowooza President Museveni okuwa office awo nti oba ya leader of opposition oba ya chairperson w'akakiiko nga teri bagged kazi wangaye bagging kyeki nga teri mbu kamera na buzindaalo wakinyonyodde bakulira ebintu ma office awo kukwata nguzi ebintu ebibaswaliza ddala nze mbwaliwo ebintu byempulira nenseka nkugambye oli naatiginya mwana wa mukwano gwe munnamulese omwana alete akola internship n'omutiginya baddukira ku polisi atowooza comrade tuli mu struggle tonswaza struggle genda kumalawo kakati gwe olowooza bajja n'omuhoozi CMI tebiina details zaabo teziina otuuka kamera alaba UPDF awo ayagala akole kati akalulu abeewaabwe bamulabe abalonzi be bamulabe nti musajja balonda omuntu kati jja n'omuhoozi jangu wano olina okulabikako nga bakulinako akatambi wadde otiginya bajja kuswaliza bwereere nze nabeera chairman wa Kosase saafunako trip nga chairman wa Kosase gwe genda okibuuze nze bampa trips nenzigaba atogenda benasinga oziwa n'ababaka ba Nuupu abo genda
nga manyi nze bweru sijja kumalayo ennaku ze bampadde nze bweru saagalayo bajja kumpa ennaku 10 mbere 5 nkomeo bankwate kakati bw'osalawo okuyeekera gavumenti nti ogijjeko ate n'oyagala ogaggawalire mu gavumenti eyo n'ebizibu ebirala byetegeke omuyeekera tagaggawalira mu gavumenti gyayagala kujjako omuyeekera so General Muhoozi abalaba bo baddiikuula onenze ekinuma General Muhoozi kutabika mu Dr. Besigye noga ogenda kumutta that's terrible. Okay, good, thank you Honorable. Radio 4 Ensusuzi 13 Fama. Finally, Honorable Puga ne bane bali mu kugenda mu bibiina bya bufuzi ebyenjawulo bali kujema gye bandi kutise baagala birowoozo bya kamaleyo marayo kamaleyo Honorable. Mpuliriza ate kati nsirisi shoga nokuseka sina right eseka nekunguli nakyemalira sina na right eseka nga ntudde wano it's my right okuseka anti osenga nakogera ku Honorable Mpuga ne consultations ze batalaga bibiina by'obufuzi ebyenjawulo bakola ki consultation bali ku jema luli babadde wano ku FDC bagala kuleeta nkyukakyuka zifuga nkyukakyuka mateeka gafuga ebyokulonda ne ssemateeka kakati omanyi nze abananda mu nsonyiwe si kugamba nti oba sinyira abantu besaagaliza oba ki naye saagala muntu ansiriwaza nze tebansiriwaza ani asiriwaza kakati ttiimu ya DA nze yannema okutegeera mpozi nga bantudde ne bansomesa ebintu byabwe ki kye baagala constitutional reforms ze boogerako zitwala bbanga ki mukulaba byonna batuge bigenda kugwa myezi 3 months. Can you handle constitutional reforms myezi 3 constitutional reforms ngoidamu ne article provisions ziri entrenched ezimu zeetaaga na referendum ezimu zeetaaga ki come on kungu abakulu abo nze sibategeera bali tebanatandika kulaunchinga ne bagamba President Museveni tumwongere emyaka 3 transitional period wakiwulira olwaleero bw'otunuulira Honorable Mpuga we yawandika ekiwandiiko kye yasomera eggwanga ekyayingira omwaka ensonga nnamba emu yayogera ku reforms naye nga reforms nali manya ali ku electoral reforms kubanga obudde buweddeyo yinduka reforms zaateekamu ziri so comprehensive zeetaaga emyaka ng'ebiri sizakati so bali mu kuwuddisa saagala kukyogera kubanga bajja gampala na Honorable Mpuga oluse ne ttiimu ye naye bannaayi mulimba n'oba olina kyolutambuza okisabikasabikako ensi byambi eddibya mutere sabikasabi naye politics naye mbabuuliramu abantu bammwe bannabyabufuzi mwenna abali mu opposition mulinda olunaku lwe bayita yiribadde mulirulaba yiribadde bujja kuyiriba wano emisinde nga buli omwana onya wayita talabawo public ng'ebategedde nti ne bano baali batuwudiisa bajja kuyiriba gwe kungu omanyi abantu nga bamaze okutekinga ova obuyinza naye nga nammwe babategedde namwe mbadde nga mutuwuddisa nammwe mbadde mutuwudiisa tulina bannabyabufuzi abawudiisa abasajja ba Hamasi eddoha abatuula eddoha gundi Yahya Sinwar bwe yamala okufa ne baagala basinziire eddoha balagire bano abali ku front line nti banaye muteekewo olukiiko olufuga amagye abali ku front line baga mumanyiira baani bassemu abali ebisiika abali eyo ffe tumayitina kamanda waffe ye Muhammad Sinwar nga baali naye ku ground yes so oyinza okwesangira nga Sauda Madada yakutte mu kintu kuba ye foot soldier 1-1 twogerako Donald Trump yawangula kyaddaaki yalayidde era n'aweera nkolokooto I'm going to put America first era nga yakoze ne ebirangirira ebyenjawulo omuli n'okubeera nga ava mu World Health Organization nga America omuli n'okubeera nga yagambye agenda tulina bbiri zokka you're either male or female n'ebirala nga bwe tugenda okubeera nga tubiraba kkiriza Honorable Munyagwa Museko rather kkiriza Honorable Munyagwa atandikirawo Honorable
wanyisebo Trump kyaddaaki muna Republican ya kubye ekirayiro yesebo from the face of it tewabaddewo okuyitibwa kw'abakulembeze mu Africa nga bwe tutera okubalaba wano waffe wano President Museveni wabagenda okulayira ayita banywanyi be okuva e Kenya okuva mu mawanga wano n'ebweru wa Africa. Ku Trump saakirabye ekisooka ate nga siba kulembeze mu Africa mokka but also ne mu Europe n'ewalala benasinze okulaba babadde ba mirundi ebiri abakulembera tech companies z'enjawulo nga Elon Musk naleba former presidents ab'eggwanga erya America ne bannansi abatonotono. Kakati you see Trump ye Mumerika omutuufu naye lwakuba n'abalala batuufu naye Trump ye ali honest ajjayo ekifaananyi exactly America kyerowoleza abalala ye talimba yakugirayo ekifaananyi waliwo bannabyafuzi Trump alinga ali prime minister wa Bungereza gwe bayitanga Bolton oba omujjukire Bolton ono alina ebiviiri prime minister wa Bungereza yakavaako ennaku ezo bamuyitanga Bolton Not Bolton. Bamuyitanga It is I'm forgetting the name kandabe wano bali bamuyita not Bolton, the name is ali ku radio for tujukize naffe omwami otuberenga tumujjukira kine time flies very fast. I wonder why we would easily forget such a person. Ninga katulabe wat geda maso kati omusajja wa Bungereza oyo nera ali mukwano gwa Trump bobe bazungu bali bennyini alinga Trump abazungu bakkiririza nakugamba obadde oyogera ku Boris Johnson yes abazungu abaddala bebo bemanyi bewulira ne Boris what we yali Boris ne Trump embeera zifaanaganira ddala zifaanana nera nakugamba abazungu abaddala nakugamba wana batula mutango kuwandiika ebintu bino when we contradict ourselves mutujjukize America tetwala Africa nga mawanga Africa nakugamba efugibwa Pentagon mu bino nga nti president gundi president Ruto bakiraba ng'ekibi game park emu gye basobola okupokinga mu ensolo yonna gye bakoze eki gye bagadde so bino abakulembeza mmwe abaana abeeteekako obwebintu president gundi bo tebabirabawo bano Democrat bo balimbalimbamu akatono naye kati Trump omuga nti weereza invitation eyite president wa Congo nze nabadde ntudde nga ninda okulaba mwami Museveni ng'ali wali nga ninda okulaba Paul Kagame ali wali bakulimba William Ruto atudde bakulimba tebabalaba nga presidents bakulimba they don't even matter. America bwete wetulaba exactly Africa efugibwa Pentagon bino ebisigadde just bakwetako nti waliwo time etuuka mu UN nga baataaga obululu bw'amawanga waliwo obuwangawanga bawo obuyambi baba bwetaaga bu Uganda bwani mu balonderonde ya side bafune justification yekola byebaagala naye nga debo bati bafunye basokola kye baagala for example balumba Iraq nga tebafunye UN resolution I mean Security Council resolution so America Africa ejiraba fetusembayo bo bava ku bo Europe Australia bazako Asia nkubulya fetusembayo fe batulaba ng'ekisiko ejango nera mu Africa ba America eggwanga libawo ekitiibwa liri mu South Africa kubanga balwayo eri basinga okumanya Nigeria olw'effujjo lyabwe because they are n'ennyimba n'emipiira the Igbos are everywhere no Igbos batambula nnyo balinga Baganda nagambye amawanga gafaanagana agabiri lwakuba mwe tewagala byogera aba Igbos batambula nnyo balinga Abaganda they are all over the world so kyekibayitira okumanyika but America teina Africa bagirabanga kisiko nskeria or that they don't president wao nomuyite kuki
Actually, it's even an insult to Gant President Museveni is a president, and Trump president. I'm telling you. US. Kakati echo chad obvious nti. The Chisekedi president. Chisekedi president ne Trump say. Abatuuliza siri mu kunyoma bakulembeze. Naye abatuuliza basonyiwe. Kati mwe eno nti ono wa South Sudan yani Salva Kiir. General Salva Kiir. With all due respect, sir, nti president nti ne Trump president America baseka buseswaga. Kakati oba uliwo tulio, it doesn't matter to them. Yaina Samia Suluhu Hassan. Yeah. Namagandula ge yebikiride. Namagandula ge n'obukaya bwe president ne Trump president. Twagana kubala budde. Nga tuline nnaku abaddugavu. Trump yemu amazima. Ne bali aba Democrats nabo ne Biden. Being honest. Yes, he's being honest. Ne Biden batwala. Chovola, they can do anything to any African president. Kastabagala. Including arrests, they can do it. At any time. At any time, Americans can arrest any sitting African president without hesitation. Kasaba chisalawo ne bagamba tuchikole. Baba je chikole. Atenga tunechoza bakola. Ngabe baba je chikole beko. Bebalinga wa mwakati wa katonera abaddugavu abampoza be abo South America. Nena yo uli abajibulinga Trump yakugambye ngenda kwediza Panama Canal. Tugenda jitwala. Kambwe muko Panama Canal yagaye tugenda jitwala. Omanya America yagizimba. Waziti mu 1998 America yazimba Panama Canal eyo. Negata oceans ebiri. Panama kawanga katoneri wansi kabera sirimu nekakola ba kilometers 8 nga kaula is it the Atlantic and the Pacific oceans. Kati America yagamba nga bayina okwetola ngo bono tambuze ebyamaguzi bayina kuita eri waggulu eyo mu north eyo nga ku Russia eyo we watyo ne kwa Alaska eyo ne bajja bagweno kwa Africa. I mean ne bagwa kwa Africa do ngo ina the East Coast e America ne West Coast e America. Ebere kuva ide ku East Coast ngo ina kuita eri waggulu wa Canada eyo ite kwa Alaska okole kyate ngo muzira gukwata yo. America mu 1908 negamba tuzimbo tutemetta kawano ocean zero tuzigatte. Ocean zero tuzigatte ne bazimbe Panama Canal. Bagikozesa sente nyingi. Olero zo inzo gamba ngo obumbi bwa $6 nga 6. Bagiteka mu sente nyingi ebiseera ebyo. Ne America negikozesa emyaka yali 10. Ne mala negamba tugidize Panama egimanaging. Kati America egamba nti Panama Canal je baba wakuwerere je bawe gwanga lye Panama. Panama Canal yakola concession ne China ne bajiwayo obusente obutono. Negabako subcontracts aba China mu ground management sales of. America watekisoboka. Trump agatugenda jitwala. Oba kumpaka oba kuchiyo tugenda jitwala. Tugenda jeddiza. Ekisoboka. Trump nagamba Greenland tugenda jitwala. Greenland tumanyi. Simanyi lwaki bagita Greenland kubanga ice mwerere. Gwaziya zigulya kukwata ice naye gunene. Gwenkana 2/3 of India kiwanga kinene. Nekiri under Denmark. It's an autonomous sub-region of Denmark. Autonomous sub-region of Denmark. Naye America egamba naye tujagala. Greenland ye yinzo kwenkana mu Uganda nga mukago Uganda nga 12 oba 10 naye ekizibu kya naye erika abantu batandika abantu emitwalo 5 mu kakaga natubatono nnyo. Kakati America ejetaga kubanga Greenland eri wakati wa America ne Russia. Ate it's the biggest island in the world. Waterways oyina okugibaako omanyi waliwo international law and the law of the seas. Take erifugama enyanja Semayanja. Bobeera n'akazinga mu nyanja. Territory y'akazinga ko tuyina kye tuyita maritime territory. Territory y'akazinga ko there is a presumption nti yeyongere mailo 12 ogaziwa mailo 12 okuva kazinga ko awona wabawawo. Kati ate waliwo kye bayita exclusive economic zone. Economic zone ate nekwengera ko nautical miles oba 12 nga naye nawo wawo osobola okukolera ku kyoyagala.
ate wabeerawo kyebayita air identification zones nti ennyonyi yonna kasiteyingira mu radius eyo nga tekusabye okkirizibwa n'okugiteeka ku ttaka ne waterways. So kyennyeza kukolaga nti Greenland kizinga kiri awo kiri kumpi wakati wa America ne Russia kiri mwa is it Atlantic Ocean. So Greenland Trump agatujagala yabadde akyusiza mu lulimi lutono n'agamba kale tugenda gigula ku Denmark. Denmark negati tugenda kuguza lwe basemba okuguza America. Denmark lwe yasemba okuguza America territory yali is it Solomon Islands something then once again mu 1905 mwemeka ngenze nkula nga neerabira history lwe yasemba okuguza America territory. Kati America yoza ali $1,25 ka Denmark gate tugenda kuguza kintu kirala osuse naawo namukiza n'agenda mu America okwa addressing a UN General Assembly. New York nagasigenda sula mu hotel ya America yona nasula mu wema napanga wema eziwerera ddala ne bamukkiriza nti sula ebweru mu wema zo nakola buli fujjo lyomanyi nenga myaka eri wagenda musanyawo. Olw'ennyonyi Abamerika bafiira mu nnyonyi ye Rockaby ekyajjukira kakati Abamerika toyisoyinza mugamba president wa Africa nti president namutwala nti ne president kale kankolebwe nti nzije tutunulye ddala ebyabadde omukulayira Donald Trump yayogedde and what the future looks like for Uganda and Africa okutwaliza awamu now that Trump ekintu yakikutte mtuju bazijjawo the only gender yezamanyi teri kirala ensi zonna ezagunjuka zina ezasooka okugunjuka ensi zogamba civilization kyasooka zina obuzibu nti population yazo eri mu kuggwawo. Abafirika mpozi n'Abachina n'Abayindi bajja okujjuza ensi eno. Abantu tebakyazaala. Abazungu bennyini abakkala eno ng'enjeru bali mu kuggwawo bali mu kukendeerera ddala. Kati those Trumps they are right wingers. Those are right, the grand old party waje tuita ba Republicans, these are right wingers, these are conservatives. Bala babagwawo bazungu bagwawo tosobola kubaza mu ebyo yaba gays nti omusajja n'omusajja aso okufumbirigana omukyala n'omukyala aso okufumbirigana as husband and wife. Bogenda ku definition ya marriage, the English definition y'Ebungereza bagamba it is defined under the case of Hyde versus Hyde. George nonyerezeeko Hyde versus Hyde. Bagamba marriage is a voluntary union between man and woman of majority age. Voluntary civil marriages ezemugeza bagamba nti omufumbo wa musajja na mukyala. Abangereza bakanya ne Trump bakwanya n'aba German bakanya n'aba Danish bakanya n'abaki. So bino byogamba nti abasiyazi be abasiyazi si bangi naye beekolamu omulimu ne baba nga bakontrolinga ssente eziwererako ddala. Yes bekontrolingamu omulimu saakozesa kigambo devil worshipping naye abantu abalina ebizeeze bwebe to some of them are devil worshippers. They live in the underworld mumukiyita kukka mu nnyanja naye teri nnyanja gye bakkamu waliwo ensi y'ekimafia gye babeeramu devil worshippers. They print currencies bakuba ssente bakola projects ebiri weird bingi ne baba ne ssente nyingi. So omuntu yenna awagira ebisiyaga oluusi abeera mu gundi eyo yakwagala kufunamu. Biden nga badde balinga babiwagira. Biden sikubiwagira bwagizaade ne minister Pat Gigi gwe baga nti mukwano gw'abanuupu gwe nawuliraho nali abedi ayita mukwano gw'abanuupu omanyi kye sirinaako obujulizi nze sikyogera honale babedi nze sirinaako obujulizi kisiba ku muntu naye Pat Gigi abadde minister wa transport mu government ya Biden abadde musiyazi neera olwo yali alayira yayanjula bbaawe nga musajja nga naye musajja. But Trump, they can't allow that. Now it looks funny, eh? Bazadde abaana baabwe bakoze ekyo abaana baabwe balowooza nti Americans the white race must have a going concern. Hino kuba ndi future race yaabwe. Kati gwoga nti mpasiza musajja munnange abaana munabafuna muti. Batabagera kuzaala. Ng'omukyalo wasiza mukyala munno munafuna muti abaana. Ensi yaabwe ejja kumaliza egenze
So they are being batufu. So but simanyi chiri maybe rakwa Trump ebintu emu abikuba mangu kati se okuba wera maje already bali mulimu abali maje. I don't know chovola bachafu yafuna obuzibu okwagala omute mu Oluusi. Kati mulimu abali armed, mulimu abali chi gogama maje bavemu mbaweze. Ngera signing executive order maje bavemu eno baveyo eno. So I think that's being too ambitious. Okay. Naye nga kyalowoleza kyekibakiriza mba Republicans. Yes. Ekyokusatu waliwo kye yapretendize naye nga alimba. Ne baleeta omusajja pastor omuddugavu. Yasabye. Asabe atenga mumpi. Yasabye sala na. Balese pastor omuddugavu atenga mumpi asabe. That was pretense. America. Kyaba tukigenderera ki? Kulaga nti bo nabo kugumya abaddugavu. Nti tetubasudde ebbali tetubasosola olaba tubakiriza mutusabire n'okutusabira nesinga walabye dimina ya Trump nga atunulira akasajja akampinga kasaba akaddugavu ekyadalimba they are not si character pastor omuddugavu ali awo basese ekyo bazanye ebyabufuzi nera n'omutunulira nga atunula ati wanyoma bo Taina sala jada atwala kuvaawo Trump. Naye adageza kulaga nti n'abaddugavu muli naffe. Naye ekyawula ku ekyalabisa obulungi. Mweyalayiridde nga ali in a point of ekyamuyambye okulayira nga ali in a point of strength. Biden n'abeera in a point of weakness. Kujja kulayira ng'eggulu olimu olutalo lwawedde olwa Gaza. Nga lwayimiridde. Kyamulaze nti ensi akyagiyina mu ngalo. Biden yakkiriza Netanyahu amufuule nti afuula America nti egenda ku biragiro bya Israeli. Trump yakiganyi. Yagambye oba mutye mundu alina okusirika. Ekintu kyakubye Netanyahu go kyange ekyokusaaga. Kuba Netanyahu yagamba nyina okumalawo Hamas. Teri kusirika Hamas erina okugwawo tedda mu controlling Gaza. Emundu yasirise Cutters of Donald ne bajja okuwaayo ba captives nga amagye ga Hamas ge galiwo. Ekyasinze okukanga ennyo nga bakamanda abambe balowooza batta nga babalabamu. Kyekyaleetedde doozono Lieutenant General Lieutenant General Halevi owa Israel okuresigninga. By the way, newunyiza sajjo ngati kubya October 7 nkitadde yalabye bakama omanyi ga Hamas yalabise mundabika nga toyinza nti bana abasajja tubadde tulumya enjala oba betulooza nti nga ne kamanda bamwe bali nera batangoga ne Muhammad Defte yafaame komanda babadde nga balangira nti tumumaze ogenza okulanga balamu faces nago bandi Muhammad Defte yafa nekyokubiri nga abasajja banyirivu nnyo nga balinga abadde tebalina mmere naye ng'obunyama obalaba bambadde uniform zibajjuddeko bakutte emmundu ate nga n'abantu bwe bakiyalinga balinga ba heroes nagamba bulijjo tukubaki ate nakikugamba wano ebintu yange tobikolako research nakugamba ku kigambo kye bayita symmetrical warfare nakikolako research nakugamba small can win big ennyonyi teziwamba territory osobola okuwa ebizimbe mu Kampala byonna n'obimala obusajja ne budda mu biyumba bye biguddegudde naye nga muli bob njosuula ottabaana n'abakyala America ekozesa $1 billion 22 okulwana e Gaza zeetadde mu Israeli $1 billion 22 Gaza yenkanaga Kampala 2 n'ekitundu okwata Kampala 2 n'ekitundu ye Gaza Strip exactly kati gokubanga zitaddeko $1 billion 22 ate newasigala nga wakyayimiridde nga abasajja bakyaliwo walabye former Secretary of State Blinken Anthony Blinken yakugambye ekizibu kye twafuna Hamas n'abalwanyi be yafiirwa yazze mbona ne recruiting anti ne bwe yasuulanga bomu nga zikuba bakyala n'abaana nga basindika omujasi wa Hamas ng'ayambala ekkanzu nga yagenda yakulemberamu esswala esaalira kati bw'amala oba tannasaali yasooka n'asoma hutuba ya dakika 3 n'abuulirira n'ababulira ku jihad eyimirirawo ddi omuntu assa abaana n'abakyala aba akakatibwako okulumba jihad kati ng'atwala dakika 3 abuulirira kati agenda okumala okubuulirira basaalire baziike
nga recruits bayingira bafune jana ekigambo kibayingidde bagala jana exactly ekyo muto wa gundi Yahya Sinwar gebatta aina mutoyo gwe bayita Muhammad Sinwar yabadde akulira ekibinja ky'omu Northern Gaza yabadde akola ebyo tebassa abantu temutwala imani imamu wa leero jako uniform kakati Hamas ebyo bimanyi kyovola ne babadde bamanyi propaganda bayekera bennyini kyovola babadde bata captives Abaisraeli basoose banyirivu anebagate mutwe ennaku weekend alemu tulyoke tutabalala nebakwata abakyala abanyirivu abakyali abanyirivu nebaguli nebabafunira engoye empya abayimbula n'enviiri ne bazisanirira nebagamba nabeemu enviiri muzisanirire ng'amaze okusanirira enviiri bali mu saluuni zaabwe underground mu tunnels nebakuba ebifaananyi kati ebifaananyi ne babyozesa ne babiteeka mu kabaasa ne bateekamu ne certificate y'abano okweyisa obulungi ne bateera mu certificate babadde bis certificate of good conduct ne bakwata ebbaasa ne bazikubako gundi how is it called insignia ya Hamas akabonero ka Hamas ne buli omu captive yamaze okuyingira ati namukwasa ebbaasa Israeli goloza ulide busungu wekadati kakati Israeli gwe boota obatemba ziguddemu bano babatadde bolaga balungi alika bulungi neera batusene mama wabwe nagaba nayo omwana wange alabika bulungi okusinga kye nali ndowooza ne babawa n'ebifaananyi bye yabadde ne bagamba uno neno yadde afunira obudde obunaaba mu mutwe ne shampoo ne bagenda ne mu dryer uno ebifaananyi byonna biri omwo yes for we are human beings tetulinga aba Abaisirairi kati ebyo naye byanyiza Lieutenant General Halevi yali ayogera bingi mu lutalo luno abadde mukambwe nnyo omusajja wamaaso nga makambwe nga bwakutuna muwanvu akoma eri nga wamaaso ayambala kofiira akamyufu akaba special forces naye nga bwakutuna mbwate olabira ddala omusajja omukambwe nga ne bwayogera omulanga mukambwe so Israeli nga ka Trump yayetedde Israeli ebizibu yayetedde Netanyahu ebizibu naye nga ye Trump alina okulayira mu America ngalaga siringa siripe Joe omanya abadde agamba Joe Biden is siripe kasumagizi nagamba mwebafu nze olutalo nalagidde bulagizi ne lukoma lwakuba kyeyaterezeza mu Trump kyadde kimu ekyadde kigenda omuleetera ebizibu amanyi yagira ku nooti egamba nti olutalo lwa Ukraine lulina okusirika naye nga lusirika Russia oba eyagala ttaka lya Ukraine yawamba baligirekere naye olutalo lukole ki lusirike nga banywanyi baba NATO ne Europe bamugaa tekisoboka teri lutalo lugenda kusirika nga Russia ekyatu ku ttaka lya Ukraine ekyo yakyusizaamu yagala katukyuse mu bya funding America eteekamu ssente nyingi namwe mwongere ku ssente ze muteekamu abanywanyi kubanga ekyadde jafuna obuzibu America nateyo bwegivaako kiba kibi nnyo gyeri yes so ekyo Trump kati abadde balina essuubi nti kyetwalabye Gaza tugenda kiraba ne Ukraine tugira tulindako anti Putin alina okukkiriza balina kunyigiriza Putin bino Trump byagamba mbu baleke Putin atwale ebifo ebyawambye bana Abaeurope tebajja kikiriza the general rule is clear the general rule is that never reward bad character or bad conduct. Never reward bad conduct. It will only get worse. Eboga Putin nti yalumbye Ukraine nawambako ebitundu nakubemu nojja mu kuteesaganya nga kati sewo olutalo lukome ebitwali ajja kusirika agaye mwamina kyembadde njagala enkyajja kulumba Finland ngasubira mujja kukola kyekimu Europe kyegamba Trump ne Trump alabika nga yatonize down ku ekyo. Okay. Ate kya US okuva mu World Health Organization tesobola ekyo yakyogera mu kisaanyi kiti kyabaawo nti US eteeka mu ssente nyingi nnyo amanga amala tegateeka mu ssente nyingi you see abagamba General Mozi yewe ekitiibwa nzikanya nabo naye ne parliament yewe ekitiibwa etegeera obuyinza bwayo omuntu buli lwakuyisaamu amaaso n'akutyobola gwe n'obeera nga buli dakiika
oseka busesi nawe ekitiibwa oba okyemazeemu parliament naye ekitiibwa yakyemalamu Okay. yes kati yo lwaki yandibadde standing at their ground ne baga tetugenda considering a budget framework paper ya ministry ya defense nga General Muhoozi tazze wano period ne bakomaawo ne ate mumaze enkeera mwekubye engali mwetemye engalike talabisa ate mugenze mu maaso n'emirimu kati ate namwe mba ekitiibwa namwe temuyina abatulaba njaga okubategeeza nti program radio ina programs nyingi Mr. Kungoja kinyonyolako nze ntuuka mu budde naye program radio waawona kati waliwo alinza okuyingira you know but so simanyi ate bo bagamba budde butonda era no like nkitegedde it's not ours kiri eri ku radio gye tuconnectinga so tujja kutereza tujja kwogera n'abakulu abaddukanya radio 7 babeere nga bongera okutereza mu okay tweyanziza bo balobudde butuwadde namwe mweneyanziza mukulu kungu nendoza gwe tokyayagala genda mu parliament obadda ndabona message naddala nga kati General Muhoozi yatugambye abali eyo mbeereyo nani anti General Muhoozi yagambye anti mbeereyo nani parliament ngendeyo mbeereyo nani mu parliament yo 12 mbeereyo nani anti no ya 11 eriko nati kati singa ngendayo ne balonda foot soje walala nga abadde mukubi wannanga nga jansangayo naye